Hello, good morning, good afternoon, good evening. Muli mutyeyo basebo ne bannyabo. Nze Nnaalongo Nalubaale mbaaniriza ku YouTube channel yaffe eno Nalubaale the Divine kwe tusomera ensonga ez'enjawulo ezikwatagana n'obujjajjaffe. Mwali badde balinawo mukiraba nti omulembe gye gulaga bajjajja ku ntikko. Bajjajja ku ntikko naye weebuuze nga ffenna tusimbye lunyiriri tugenda ku bajjajja ku ntikko gw'ogenda kubeera wa? Ogenda kubeera mu bana abaalinnyira e Katonga, abaaliyo e Luweero, abaalinnyira e Busega oba abaajoyiningira ku City Square? Nze ngamba buno bwe budde w'ofunira place yo ne weebuuza nti mu mbeera eno, mu revolution eno ey'okubeera nti bajjajja ensi yonna ekkiriza nti mu butuufu tetulina kye tusobola kubeera we batali. Abasajja ab'amaanyi bavuddeyo ne boogera, ba reverend, ba father, ba bishop, baani bonna nga batestifyinga nti obuwangwa nsonga nkulu nnyo mu bulamu bwaffe. Gw'oli ku ki? Sooka weebuuze gw'oli ku ki? Oli awo oba embeggerera bubembeggerezi oba olina ky'okolawo okubeera ng'osenvula mu mugigi omupya nga bajjajja bali ku ntikko? Ogenda kubeera na ccepe ki? Kopolo, saagenti, kapiteni, meja, brigadier, sibimanyi nnyo, oba field marshal. Kwegamba nange entereeza bitereezi naye kye mmanyi nti buli ddaala olisiŋŋana ku linnaalyo, kale bwe ntyo bwe ndowooza. Naye weebuuze gw'onoobeera ki? Onoobeera mu beebuuzibwako oba onoobeera mu bano abanoonya obunoonya? Kubanga banaye tukola ensonga zino naye tuzikulaakulanamu. Tukola ensonga zino tuzikulaakulanamu. N'obeera nga buli kiseera ebiti bikyuka. Abamu mufuna n'obubaka nga mwatikkiddwa. N'olaba nga watikkiddwa graduation, ate enkeera n'olaba ng'oli mu class. Meaning, nti watikkiddwa in one field, now you have to study the other. Okay? Watikkiddwa mu nsonga z'abaana, kati ate olina okutunuulira ensonga z'abannaalongo oba ez'abassaalongo. Kwegamba tusoma ne tutikkirwa, ne tusoma ne tutikkirwa mu biti eby'enjawulo bye tujja tukulaakulanamu. Ono Lubaale saagala mmutunuulire ng'ebibbo n'embugo, nabagamba awo twavaawo. Mu kutegeera Lubaale waffe awo twavaawo. Kubanga twaliwo kaawe ebbanga ddene nga tetunnamanya byama bya Lubaale. Naye gye buzze nga bugenda nga twongera okuyiga, tutegedde nti Lubaale awangaala naffe. Lubaale ayogera naffe. Lubaale maliba buli muntu amwambala bubwe. Gwe ng'akuloosa eby'ekifuulannenge, omulala amuloosa ebiri ku alaali. Unfortunately, ate aloota ebiri ku alaali, ate abeera mu kubuusabuusa. N'alyoka atandika kugenda nga yeebuuza ku ono, ne yeebuuza ku oli, ne yeebuuza ku ono, ne yeebuuza ku oli. Wamma jjajja yaŋŋambye ŋŋende egindi. Wamma ŋŋendeyo. Oyo n'amuwa opinion ye, n'asanga omulala. Wamma jjajja yaŋŋambye ŋŋende egindi. Bwe nasanze gundi ne mugambamu ye n'aŋŋamba bw'ati ne bw'ati. Kati gwe omulaba otya? Oyo naye n'amuwa opinion ye. N'asanga omulala n'amugamba kati omanyi, jjajja yazze n'aŋŋamba ssente ezo z'ofunye njagala ogende Walusi omaleyo ennaku 9. Naye bwe nagambye yaŋŋambye bw'ati, ne ŋŋamba B n'aŋŋamba bw'ati, ne ŋŋamba C n'aŋŋamba bw'ati. Kati ono ye n'alyoka amugamba nkubuulire, teweesembereza bintu ebyo. Ogenda eyo. Ogenzi bagambye ennaku 9. Ezibadde ennaku 9 gufuuka omwezi. Gubadde omwezi gufuuka omwaka. Maama nnyabo tolinnyayo. Okukakana you are in a state of confusion. You are in a state of confusion. Naye nga gwe obyereetedde. Obubaka buzze buli very clear. Mu kifo ky'okubuuza ntambula ntya? Kiki kya kye neetaaga? Ate otandise kubuuza bantu
abamu ku bo nga n'okulemererwa baalemererwa ensonga zino. Bannaye abantu gye bali eyo bangi beefuula nti bakola ensonga z'abajjajja naye nga bwe kuba kulima oba bawadaawaddako buwaziwazi kwegamba ayingira ennimiro eno ne yeebuzaabuza. Kati bw'amala n'atuula n'agamba nze zino ensonga nzikoledde ebbanga ddene, bajjajja tebali feya, tebanjagala, ajja gwe bawa, nze ndi wano, naye nga teyeetunuddeemu. So bassebo ne bannyabo mbabuulira bannange bagamba ekijja kijja kyokya. Mu buwangwa, mu spirituality, mu cultural affairs, ekijja kyokya. Tolinda. These are the times lw'ogamba nti naye bannange kaneesitule ngende ku poliisi neewawaabire. Bajjajja bwe baba basirise nga tebalina kye bakunyiga. This is the time lw'obanoonyaako naawe n'okola obuvunaanyizibwa n'ogamba bannange bajjajja ekindese mu ddiiro wano kunoonya bajjajjange. Kubanga abantu bonna boogera ku bajjajja, ensi yonna eyogera ku bajjajja, abazungu bannamagoya bonna boogera ku bajjajja. Era balaga nti waliwo ebigenda okukyuka mu nsi muno. Naye nze abange basirise, tebalina kye bannyega. Siyinza kubanga siyina bajjajja ate nga nazaalibwa. Naye lwaki basirise? Bayinza okuba gye bali eyo nga they need your help. Oba si kyo nga baagalayo omuntu agenda okulaga interest nga nabo bakoowu babakoowa. Nga famire eyo baagikoowa. You know? So, this is the time nawe lwewesitulako n'onoonya ku bajjajjaabo. Era n'obabuuza nti bannange amakyusa gano ge tulimu ffe tuyimiridde tutya? Families, mwebuuza amakyusa gano ge mulimu muyimiridde mutya? Kubanga ogenda kusangayo family nga ye eri mu kwerwanako. Fine, tebitereera nnyo naye nga eri mu kwerwanako. Meaning nti wonna obuyinza we bukkira bayina we batandikira. Kati ate n'osanga yeeno family nga bo bali mu kuneneŋŋana buneneŋŋanyi. Bali mu kuneneŋŋana, gwe olina namuzinda, sinze nina namuzinda, oli alina namuzinda, kale tutule tuyimbe tuyite namuzinda. Namuzinda bw'ajja akwatamu 6. Namuzinda wo n'ayogera kirala, namuzinda wo ayogera kirala, namuzinda wo ayogera kirala, okukaakana nga family bagikozeemu obukuukuulu. Buli namuzinda alina amuwuliriza. Si kyokka. Buli namuzinda awanda omuliro. Bwe mutaakole kye mbagambye era mugenda kulaba, mugenda kusaanawo. Ani yabagamba nti bajjajja basaanyaawo abazzukulu baabwe? Ebyo ebintu ebyo abasawo bye babagamba ebyo. You should rethink. So, it is high time tuzuukuke. Mwesibye mu madiini, mubalabye bannamwe bannaddiini batandise okuvaayo omu ku omu nga they are testifying, telling you ababoogera nammwe basomye ebyo ebitabo. Gwe n'ogendamu n'okibikula n'osoma mu vaasi 2 ne weewaanira ku eyo n'ogenda ng'oginnyonnyola buli omu ne weefuula wa kabi. Naye these guys babikudde ebitabo ebyo, babisomye ne basoma n'ebirala bye mutamanyi ebyekyama. Kati bw'avaayo mu kitiibwa kye mu kalimu ke kamanyi nti kaalyako akasente n'asalawo ayogera amazima. For an organized society ng'ezo ze mulaba ezo eziwangadde emyaka egyo gye mulaba egyo, those people tebakola kintu nga tekibaliddwa. Era we batuukira okukikola ne bavaayo ne boogera bwe batyo, tebakikola on an individual basis. Nti nze nkedde nkyaka tugeze nti oba ndi father nengamba kati ngenda kwogera amazima. No, ebyo ebintu babiteesaako ate babifunako n'olukusa okubyogera. Meaning nti kyonna kye baba boogedde, it is the opinion of their community.
kati Bungereza yavudde negamba mbu tebakyeyita ba Anglican Church, it is Anglican Community. Era mwe nga temuzuukuka. Baabawunika kyenkana ki bantu mmwe? Why don't you wake up? Mumanye nti ebyo ebintu byajja fine weebiri, naye ate muyina ebyammwe ebyasangibwawo ebyetaaga okubeera revived. Njagala mutunuulira amawanga agaasigala mu buwangwa bwago. Saawa eno neba tebalina kye bafulumya, at least bafuna ssente nnyingi mu tourism. Kubanga abantu bandyagadde okulaba abantu abatali spoiled abasigala mu buwangwa bwabwe, mu buwangiro bwabwe, ng'ebintu babikola nga bwe balina okubikola. Ekizibu ekiriwo mwe mulowooza nti when we talk about modernity kitegeeza kweyonoona. No. Modernity tekitegeeza kweyonoona. Modernity kitegeeza nti rongoosaamu. Oba obadde osala embalu ng'odduka ekibuga kyonna, muzimbeeyo ki stadium oba kibwe ekito gye munaddukira ng'egyo emisinde. Muleme kuddaawo kunamira abantu bokka bali interested be bagenda okujja eyo babalabe. Kwegamba ekyo kye bayita modernity. Naye mmwe ne mubeeraawo nga mugaanye okukkiriza ensonga z'abajjajjammwe, ne muzifuula very complicated, and the bad thing nti mutuuka ku bantu abatuufu abalina obbakolera ensonga, ate abo ne mubavaako ne mupaala n'abasawo. Kale sibanenya nnyo kubanga olaba abasawo abo balina ebintu nti bye bakolaakola ebibakolera ssente. In that bw'ogendayo bambi kirina engeri gye kikukwata ku bwongo n'oba nga kyosigaliza kumuwa ssente nga buli zaakugamba z'omuwa oba kukolera ebiryo otuuka n'obanga abuuka, ate gwe wennyini bajjajjawo bakubuusiza bakuwadde obubaka ate nabo n'obumugamba n'ayongera n'anywezaamu. Kale kwegamba we have a problem, a very big one. A very big problem. Naye nze nga n'abakyala kino kye mbagamba nti mubeere banywevu. Waliyo abantu abasomesa ensonga zino ez'obuwangwa nga bambi bafuba nnyo okulaba nga bababuulira amazima. Naye olw'okuba omulembe guno si gwa mazima, omulembe guno gwa bulimba. Abantu bakkiririza nnyo mu bulimba, bakkiririza nnyo mu mulimba. Oleeta ebibya bibiri ng'ekimu kirimu amazzi ng'ekya kirimu omusaayi, n'ogamba omuntu nti kino ekirimu amazzi nti gano ogulaba, guno gwe musaayi. Kati ate n'omulaga ekirimu omusaayi n'omugamba guno ogulaba, gano ge mazzi. N'akkiriza era n'asaakaanya nnyo. Owulidde? N'amaana akugamba nti yanaabye omusaayi n'atukula. Naye sincerely, who does that? Ani anaaba omusaayi n'atukula? Kati ng'omusaayi mbu gulinga mazzi. People, mukulire ddala. Muli eyo mwefudde ekirala, mwe bagagga mu famire, mwe muli mu ddiini, mulemeseza bannammwe okubaako kye bakola. Ku kijja wateekayo sanction tebalinnyayo. Amasabo wagatunda, kwegamba embuga wagijjawo, weefudde ekirala. Naye your time is coming. I'm telling you. Kati gwe atalabangako mbeera mbi, mark my words, ng'oli bulungi essaawa eno, ng'oli bulungi nga tomanyi bajjajja, banoonye. Bwe kiba kitegeeza kubeegayirira boogere ky'oba okola, babeeko kye bakugamba. Because ogenda kutwalibwa nga toyina ky'otegedde by storm. Kubanga gye tulaga ate abali wansi bagenda kudda waggulu. Kubanga tolaba zino ensonga bwe tuba tuzikola bagamba abo bazikola lwakuba baavu, baasiraana, lubaale yabasiraanya ate bayinza kukola ki, talina mulimu, talina maka, talina ki. Naye muganda wange, you don't know. Oyo gwolaba nga talina mulimu, talina maka, talina anything. Ayina kyakola.
naye ggwe alina buli kimu okozeewo ki bugenda kukyanga byonna by'olina ate kati oli yabiyina kati ate nga ggoze mu state ye. So if you don't want that, tandika okubaako ky'okola. Tandika okubaako ky'okola. Tandika okunoonya bajjajjaabo. Tandika okunoonya bajjajjaabo omanye kye baagala ate okikole. Okikole ate okituukirize. Okituukirize. Kubanga kati kye kigenda okukuyamba okwekuumira mu mbeera eyo gy'olimu. Then nebaayo bano batwagenda mu bajjajja. Omanyi bajjajja balumanyaawo nga tuvubuka. Ne tugenda mu bajjajja ne tubaako bye twakolaakolaawo myaka ng'ebiri. Bajjajja ne batuta ne batuteera kino ne batuteera kiri. Era olwamala ekyo ne tubaako gye twesooga mu minisitule eyo ne tusirika. Tetwogera bubi ku bajjajja, tetubavuma, naye tesigamba nti tuba defendinga nga waliwo ababadde babavuma, wazira tuli eyo twasirika. My dear, gwe wawola akubanja n'oweewuunya n'ogamba mbadde manyi nze namuwola. Awo ebintu biba bitabuse. That is the situation gye tugendamu. So people, wake up. Bannange muzuukuke. Abazadde muzuukuke. Mukole ensonga zino ku lw'abaana. Tulabye abagagga. Naye ng'abaana baabwe bambi oluvannyuma lw'abakadde baabwe okuvaawo, abaana bali mu mbeera mbi. Mbi nga tosobola na kukkiriza nti y'oyo omwana w'omugagga gwe wali okola ki? Gwe wali omanyi? Kati mbabuuza mmwe abakola ennyo nga temufudde mu kuinvestinga ku future y'abaana mu nsonga z'abajjajja. Munaawulira mutya? How will you feel ng'abaana bammwe bali mu mbeera eyo? Problem gye mulina mulowooza nti obulamu bukoma ku nsi kuno. Obulamu tebukoma ku nsi kuno. Life goes all beyond this. Kye tulaba kino. Obulamu busukkawo. Togenda kwebakayo emagombe eyo ng'omwana wa adaaga, ng'omulaba akaaba, asiiba mu muwalagi, asiiba mu zzaala, omwana gwe wasomesa eyo gy'afuuyira oluzungu, yasigalira kusabiriza ba obbi na ba ogi, atamuwadde gwakolimira. You know? Ebyo byonna tubirabye. We've seen these guys nga bafuwa luzungu mu bbaala. Naye nga newalagi gwanywa bamugulidde mugulire nga wa 5. Naye omanyi bw'obeera omuzadde bwe kiruma. Do you know how much it hurts ng'oli muzadde? Kati mbulira nti oli magombe ogenda kwebakayo. You're not going to sleep there. You won't. Togenda kubeerayo mirembe. Owulidde? Kati ate awo ng'otandika okujja ng'ogenda nga mu famire yo ng'obakaabirira, obaloosa abaana, n'oddira omusika n'omufuukira ekirala, buli dakiika omuloosa abaana. Abaana gwe baakulema okupulaningira. Osuubire nti omusika oyo agenda okubayamba. Bane give us a break. Mutikka bannammwe emigugu, emizito, omwana wamuzaala n'omukuza. Gwe n'akulema okuteekateeka. Kati otuuse emagombe. Oyagala mbuye omusika agende amuyambe, amubuulirire, amuyambe, amunoonyeze ekyokola, amuyambe. Which wouldn't be bad. Naye omwana wo wamukuza otya? Wamukuza nga ali flexible asobola okuwuliriza abalala. Ain't you the kind of parent yagamba nga temungambira ku baana? Ng'amugamba kati yamuzaala. Kati nno my dear, otuuka ekiseera ng'oyagala bamukugambireko. N'otambuza obubaka, that is bw'oba olina obusobozi obugenda ng'oyisa obubaka mu bantu. Waliwo n'okuba nga muganda wange togenda kukkirizibwa yadde okugamba nti nga no one is letting you. Kati olyoka obeeraawo ng'omwoyo gwo gudaagana olw'ezzadde. Owulidde? So those kind of things bye tuteekeddwa okutegekera nga tuli balamu, nga tukyalina ku maanyi. When they tell you do this, do it. Kikole ku lw'abajjajjaabo,
kikole ku lw'abaana bo. Abaana bo is the future, bajjajjabo is the past, and you're the present. Can't you see that? You need to seek the past kubanga erimu experience. Abo bajjajjabo balina bingi bye bamanyi. Balina bingi bye bamanyi ggwe by'otokola ki? By'otomanyi. Era bokka bye basobola okusavinga the future, which is your children and your grandchildren. Naye abazeeyi muli eyo mwesulise. Mumanyi ensonga zino kubanga ate mmwe we mukulidde zibadde zikyali active mukko. Muyina bye mwategeera. Naye mugaanye okubaako bye muyamba abaana. Mugaanye okubaako bye muyamba abazzukulu. What kind of senior citizens are you? Abatafiirayo ddala ku future y'ensi yammwe, ku future y'eggwanga lyammwe. Bwe muvaawo nga mwemulugunya nti omulembe gwonoonese, who is responsible? Nabagamba ekizibu bwe muba mucomplaininga, mwe temwetunuulira. You're very, very fast at pointing fingers eri abantu abalala. Naye sooka weebuuze. Close your eyes and look into yourself. Okozeewo ki? Because it all starts with you. It all starts with you. Bw'oba ovunaana abaana abo, gwe ababa obakoze otya? Obayambye otya? Naye ne mukuza abaana, ne mubayigiriza oluzungu bafuuwa lufuuwe, naye nga ne gye babazaala temukkiriza bagendeyo yadde okumanyaayo. Olyoke omala okufa oba bangi okugendayo, kwegamba I just wonder. Naye kale nze kyenjagadde mmanye nti mwetereeze. Ebintu si birungi, ebijja si biki, si birungi. Muligamba nti kale mazima maama yatugamba, because nze nina bagamba, it is my sole responsibility to tell you ng'abaana, nga nakazadde w'ensi eno, nti baana bange kino kituteekeddwa okukola, ne mbawa direction and guidance. Era abo bonna ababeera n'ebibuuzo, you can testify because you come to my inbox, ne mbabuulira ekyokola, and when you do it, of course mulabawo ekyenjawulo. And for that, I'm really, really grateful okumanya nti Katonda ampadde obusobozi obwo obwakuba nti nsobola okubaako kyentuukiriza. Ekyentuukiriza nsobole okuyamba omwana wa Kintu n'Ennambi and the world at large. Kubanga byenkola si bya mwana wa Kintu n'Ennambi bokka, wazira abo bonna bafunye omukisa okubeera nga babimanya era bonna bibayambye. Kale nno mbagaliza okubeera obulungi, akuume atakuumira mpeera. Mu comment section naawo mumbuulire kiki kye mulowooza ku bye mbagambye, mwe kiki kye mulaba. What do you think is the future? Kubanga mwenna kati mukuze musobola okumanya ekigenda mu maaso. Kale bwe munaaba mumaze okukimanya mukiteekawo mu comment section, tukyogereko, tukidiscussingeko, tulabe way forward. Mbagala nnyo, akuuma atakuumira mpeera. Weewaawo ekigetika very terrible. Wano ekirooto ekyo funze ekikulaga nti olina okuddayo tekita